nakyolo abadde mukwano gwange nnyo ng'ayitawo ne ku kyokubeera omukwano bingi byenyinza okwogera essaawa eno naye nakyolo mu bintu byabadde asinga okutya mu nsi wekufa. Era wiiki ng'emu emabega naliko ku interview emu nga bakyazza omunnamawulire omu n'ambuuza Rain mu byobufuzi ozzaako ki? Nemugamba mu kusaagirira ne mugamba nti wendi tomanya wayinza obbaawo by election oba mukama nabaako omubaka gwayita mu constituency yonna nja kwesimbawo. Mu kusaagirira Ellen yampita n'aŋŋamba toddamu kwogera kufa kubanga tumanyi omuntu omubaka ayinza okufa ne bakwekwasa nga simanyi nti omubaka gwe yali ayogerako yali yeyogerako yennyini. Kitalo nnyo, kitalo ddala ekyokubirwako mukwano gwange Ellen ekisemberayo ddala mbadde nze ne ttiimu yange mu wiiki bwe baamu ennaku 7-5 nzimala ne Ellen oyo namubuuza ekibuuzo, lwaki ebiseera ebisinga bw'oba ovudde mu paalamenti tobimala ne babaka banno? Mbadde ndowooza gye mikwano gyo oba be bantu abagwa mu kategore yo, kuba abadde ebiseera ebisinga abimala ne ttiimu yange weeri wano nene bangi abasinga bazanyi bamupiira abasinga bannakatemba. Nagamba munayinza obulamu bwange Ellen njagala kumumala n'abantu abamba emirembe. Ellen alina omukwano ogwa ddala. Ellen njagala okukomekereza nga ngamba ebigambo bino basebo ne bannyabo, bw'obaayo n'omuntu gw'oyagala nga mukwano gwo mulage nti omukola ki nti omwagala, kuba kijja kuluma nnyo ng'avudde mu bulamu bw'ensi ate olwoka otandika okugamba singa namukola ntya, singa namugamba. Munno mulage okwagala bw'oba osobodde era kumulagira eddala. Kuumula mirembe munnange naaki wange, mukama wampeera omukisa. Abale nnyo ebalire ddala obulumi bungi bangambye